lifestyle ekiro kyakeesa olunaku lw'omukaaga zaali awo ssaawa 9 waliwo akatambi akagenda maaso n'okubeera nga kafuluma era kasaasaanye nnyo ku mikutu migatta abantu olunaku olw'ejjo. Kano nno kaali kalaga nti awo ku woofiisi za NUP e Makerere Kavule Fangoni Forest akabira konna konna nga kakulembeddwamu pulezidenti waabwe oba omukulu waabwe Alien Skin bajja ne bapaakinga ebweru awo mu luguudo era muneno mwavaamu abavubuka abasobola okujja ne basprayinga ebigambo ku kikomera ekya National Unity Platform. Kati bano mu ngeri gy'okukolamu effujjo emmotoka kumpi zaalinga 4 omukulu ye yali mu Range Rover ye then zino endala ne zijja mpolampola namwe ne muvaamu abantu ne basobola okuba nga munnange bakola effujjo erifaananako ebyo. Kati Alien Skin basooka ne bamukwata era ng'omusango gwe basooka omuvunaana gwali gwa kutwala ssimu kossa n'ensimbi enkalu eziri eyo mu mitwalo 48 n'essimu ebalirirwamu obukadde 3.5. Ebyo bagamba bakkaanya n'oli eyawaaba ne babimaliriza. Ekyaddako era mu katambi akalala nti baneeno baalumba eddwaliro lya St. Francis awo Ensambya ne bakuba abakuumi kossa n'omusawo. Era bwe bagenda mu kkooti ono basobola okubeera nga bamuwa bail n'ateebwa ku kakalu ka kadde kamu n'abamuyimiridde obukadde 5 ezitali za buliwo era n'asobola okubeera nga alya obutaala. Gye buvuddeko awo emabega Lieutenant General Proscovia Nareiso yavaayo n'ategeeza era ne yeewozaako ku abo abaali balowooza nti yatowa order ono okumukwata ne bamuggalira n'agamba nedda wabula bwe namuyita tusisinkane era najja namubuulirira ng'omwana wange ne mugamba ezo guruupu z'otambula nazo zeekutuleko sigaza abantu abatuufu era nakkiriza okukola ekyo. Alien Skin bw'atyo era naye mu bigambo bye n'agamba yagenze asengejja abantu batambula nabo era yasigazza abo abatuufu. Era ekyaddako kwe kumulaba nga yeegasse ku kisinde ekya Democratic Alliance ekikulemberwa Honorable Mathias Mpuuga omubaka wa Nnyendo Mukungu ne bakwatagana bulungi nnyo era ne bagamba nti bagenda kukolera wamu. Kati ebintu binene we byajjira ono yateekateeka ekivulu awo ku Freedom City era oluvannyuma bwe yabaako byayogera ne bamugamba nti oliddemu abantu olukwe n'agamba ani yantuma nze siina yantuma neekolera nganze. Kati abantu ne bagenda nga beeyawuzaamu abamu abaali bamuwagira ne baneeno abaali bawagira ekibiina ekya National Unity Platform ku ludda luneeno olwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagamba tetulabanga awo olutalo ne lutandika naye n'agamba kale naye kanyingire politics. Era ono mu lusaagosaago naye ng'agamba nti atandiseewo Fangoni Unity Platform FUPU kiri eri National Unity Platform era oluvannyuma ne tumulaba awo ng'akola enteekateeka ze n'enkwatyo festival negenda maaso ng'etegekebwawo ewankulukuku. Kati olunaku lutuuse olwaleero kino ekibiina kya byabufuzi, it's a political party. Ono muyimbi owa bulijjo era nga olaba abayimbi abalala. Kati okujja ne bajja wano ku woofiisi za National Unity Platform ne boonoona ebisenge kubakkiriza gaana omuntu wamala osprayingawo ebyo kitegeeza mulina okugula langi empya
musobole okubeera nga muddamu musiiga okubuzaawo biri eri ebibaddewo kitegeeza aba akozinze damage. Kyakubiri trespass, essaawa ezo nga n'enkuba etonnya omuntu okujja ku ofiisi y'omuntu n'atandika okukola kyakola eryo libanga ffujjo. Kati bano basobola okuteekinga legal action ne bagamba akatambi weekali akalaga buli kimu ekyagenze mu maaso era n'omukulu kennyini akatambi weekali ng'ayina byayogera basobola okuteekinga legal action. Naye ate waliwo n'abalala abagamba fenga ba foot soldier tulabudde okusembayo titwagala kikolwa kyonna kyakutukyokooza kuddamu kubaawo. Twogedde ekimala ewatali ekyo tujja kwesitula sobole okubeera nga tujjaawo ku Fangon Forest mutubuulire ate era mutwanukule. Jjukira bano babeera balaalika si babeera basoose okubanga baagala okulumba awo ku Fangon Forest. Tujjukira waliwo enjogo eyaliwo era abavubuka abaali ababooda basobola okubeera nga balumba awo ku Fangon Forest era ne bakasuka amayinja ne bagenda maaso n'okubeera nga baasendabirwamu kossa n'emmotoka munda mu kikomera. Kitegeeza si bebeera basoose ku ekyo kye bali mu kukola ki mu kwagala okukola. Naye ekikulu kya byonna waliwo Sami ebigambo byagenze maaso n'okubeera nga ayogera era nga ye abiweereza Alien Skin. Kale